took him to Egypt. His brain had gone off. His brain had gone back to childlike. He was pooping on himself. He was peeing on himself. I can't believe he has walked all the way from there by himself. It's only God. You have walked all the way from there. Yes. Okay, pull down his wheelchair. In Jesus' mighty name. Ate Benihini abagenzi wa Benihini. Era ntulula bwentire n'abantu. Emiggo gwebyo byonna byolaba obiyita bya magero. Nze bwendowooza. Omusajja atambula ne advance team. Mu advance team mubeeramu abantu basobola okujja mu kitundu ne bapangisaamu ennyumba okumala emyezi ebiri. Bajja balamu ne bafuuka abalema. Bajja balamu ne bafuuka bamuzibe. Sente zijja gwe bagambye nga bali part of the other team. Bali part of the team. Kati bw'aba agenda okuwonya balina we batuula era bye bavaayo n'emiggo. Gwe tokimanyi genda ogogolinge YouTube ojja kulaba obulimba bwa Benihini n'obufere bwe. Kale lula mulungi era omuza mulungi omukuto gwa Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'awali mutamanyi atukulamusaako nnyo we bali kubanga ate otugoberera nakuza mwezi 3 mwezi guno gwa 7 2025 gwe mwaka lunaku lwa 4 bade batutemu overnight mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuliza ekitiibwa n'amatendo omwoyo mutukuvu gyango tukungamire kwamba tugerako mu Kristo Yesu omwana Katonda watusabidde. Amen. Kale uza kubanga. Wewa balamusiza komena mwenda banadera is Still Hope mweba lukulaba n'okutuliza mu Kristo Yesu. Kale so tusaba ku Still Hope so tusaba ku Still Hope 2 Testimony TV ne Tish TV Africa for Jesus tuberayo Dreams and Visions. Jijo na mikutu jaffe osobola okulaba noyitirayo ko nolaba ate byotagenda kusanga wano nga byeri yokka akati omwaka omwezi oguwedde gwo nga tugukomekereza Benihini abadde mu ggwanga Uganda. Omuntu ayogera bibye abali mu comment bayomba Jamiru tokyalaba na bulungi bwe byamagere ebyatulise ng'emberenge tewabirabye yawana okolera sitaani nabo wa nebitabuka abalala omanya amazima ne wesiruwaza ogamba abantu Benihini ejetwa sitaani oliawo sirika busirisi ngamba gambi ogendera ku bantu oyinza otomera kye kituufu kati era tubiraba naye ffe tugobera mu Katonda kyatugamba kyetuleeta kakati ebyamagero ebyali ku crusade kwa Katonda waffe akola obubonero n'ebyewuunyisa signs miracles and wonders yabikola kituufu akyabikola paka abatume babikola kitegeeza asobola bikola okuyita mu muntu yenna ekiri kakati Musumba Benihini amanyikiddwa across the globe ensi yonna manyi era omuntu wawulira nti Benihini ali kujja mu ggwanga Uganda abeera so excited kituufu n'abadde atalina kukiza agamba kirabika oyo wanansabira ngenda kuwonyezebwa so okusinziira ku estimation z'abantu bagamba almost 1.5 million people attended the crusade akanda kamunga n'ekitundu ak'abantu kabaddeyo ku olunaku ne bagamba byamagero yabadde byakiwaanyi mbu abo bonna bwe basabidde abo ne bagwa mbu bonna bapange bwe bali ku manuscript era mbu bwe bateekawo mu maaso bagenda babriefinga abakugola waati gwe ngugwa mu butebe eri endulu ng'evuga ng'era pulira akati waliwo yabuuza n'agamba naye ayinza okuba nga bapange bakituufu nga babasomeddemu babawaddeyo ettooke pulira n'abagereka naye bamuwadde ku ttooke basoose ne bayita e Buganda kubanga tumulaba alisiivinga amafuta gamutomera
ekibuuzo Nnaabagereka naye yabaddemu abo be bawa manuscript oba ye yagudde ki oba ebyobuganda byasose ne byekanga ate sitaani asobola kwekanga sitaani waba abedini akola sitaani nga none yaddeko ebya sitaani ate nga byekanga ki yandibuse bubuusi so awo waliwo abalina ebibuuzo ebifaanaganako ki webityo naye naale nscrollinga naye nga sinaba kasooke tubayo ku byamagero ebyatulise mwennyini weerabire olabe waliwo betuyita ba hopeless sivumi naye talina suubi ekituufu era tofumye nga ye buli kimu takikkiriza kuba yasobera tesobola kutuukawo alaba yakoma ati ebyo byonna agamba waacha maneno yako tekisoboka soka tubazeeyo ekyali ku Miracle Center Cathedral Katonda gwe tuweerezanga w'amaanyi. Somebody shout Jesus. Wogana Yesu. This one is also come out of the wheelchair. Ono avudde mu kagaali k'abalema. You are crying. You've never seen him walk before. Akaaba tamulabangako ng'atambula. Pastor, it has been since the start of the year. We took him to Egypt. His brain had gone off. His brain had gone back to childlike. He was pooping on himself. He was peeing on himself. I can't believe he has walked all the way from there by himself. It's only God. You have walked all the way from there. Atambudde okuva eri. Okay, pull down his wheelchair. Teeka wansi akagaali k'abalema. In Jesus' mighty name. Mu linnya ly'Yesu Just open it. Just open it. Just open it. Hold on your wheelchair, sir. Kwata akagaali ko ssebo. You sit here. Let him give you a ride. In Jesus' mighty name. Okay, go. That's what Jesus can do. Somebody clap your hands to Jesus. There is a miracle over there. There is a miracle over here. Pastor David, what's happening? What is happening? Who is this one? What happened to you? Pardon? She had tumors in the breast. She was due for operation. She felt good. Touch Holy Spirit. I give you praise. Yes. He's 2 weeks from India. He had an accident. He's been to Nairobi. Come on, catch us. He has been using that corset. The power of God has touched him. He came from India 2 weeks ago. 2 weeks ago. For treatment. I got an accident 5 years ago. In 2022, I went to Nairobi Aga Khan. I never healed. So last month I'm from India, nothing else. I came when my wife was holding me. I can. Now you can move your neck. Bring that thing here. Come on, move your. Somebody clap your hands. Miracles are happening. He doesn't need this one anymore. My God, my God. Yes. The wife is in the congregation. The wife is over there. Oh my God. Look at the line. Look at the line of miracles. Come on, look at all those people. They are here testifying. Why don't you clap your hands? Miracles are still happening. Child of God, clap for God. My God, my God, my God. Walk here, my son, my brother. Thank you in Jesus' name. You never suffer again. Thank you in Jesus' mighty name. To God be the glory. 9 years epilepsy. Your microphone is terrible. Get a better one. Give him a microphone. Okay. 9 years past. Epilepsy. Since she came here yesterday, she has not had any epileptic attack. Healed by the power of God. Yesterday. Touch Holy Spirit. We give you praise. Come on, come over He here. had an accident, Pastor. For 2 months, he's been unable to walk.
Today is the first time Lero gwe muludi ogusoose. he's able to walk. Somebody clap Okutambula. your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Miracles are everywhere. Yes. 2 years pastor. Emyaka 2 musumba. She could not walk. Abadde tatambula. But as you see, Nga bw'olaba. she has started. Alowooza olabye bantu bawanika emiggo mu bbanga, bakaaba amaziga, obujulizi nga bagamba nti nawonye. Kaakati taade tukyali awo ne zireeta Male. Ne zimuleeta. Male yagambye ebyo byonna bya kifere. Bya kiyaye. Benihini mufere. Pulira. Ebyo byonna bapanze bupanzi. Bategese bitegeke. Embwa ajjane awabaawo gye beba briefinga. Babajja mu nsi ez'enjawulo. Pulira. Babaleeta tugeza Uganda. Ne babasindi ne bajja ne babeeramu n'ebbanga myezi ng'esatu. Ne babeeramu ne mubategeera. Mpulira. Ajja yali alaba n'afuuka muzibe. Mpulira. Kati abo bwe bagenda bali ne babasabira. Wagamba. Balaba. Naye gwe mulageeyo omuntu bamukoleko save. Bakaseto yabadde mulema era bamumanyi yawonye. Yatambudde. Mpulira. Kigala yawulidde. Oba omulwadde yakoze ekiyawonyeseddwa. Mumulageeyo okwo. Ye alina sente zajja kukola save. Kati zino byakukola research ku Mwoyo Mutukuvu. Byewakoze bituufu. Oba nedda. Omuntu nno yamukolako research. Twagala tulabe mwoyo gwe. Bwe tuba tutuusa awo. Mpulira. Teri kyamagero kigenda kukolebwa tukkirize. Anti era bwe kiri. Ebituufu n'ebifu nga tugenda wakanya. Kyo kituufu. Era tutwagala tutegeere gwe bazibudde amaaso bamuzaala wa amuliibwa. Gendeyo. Ole research. Obudde obwo okunoona buliwa. Tewali budde. Naye ati mu kifo ky'okuddawo kwerumaaluma. Buli omu takola kyateekeddwa okukola. Nange kyendaba. Buli omu kasita n'ategeera olubimbi lwe. Oddakula oli naye oli ng'alima bubi. Laba ebisubi. Aziika omuddo. Bo bagenda. Gw'oyogera. Bagenda okuleka. Oli mu kusavenga lwa banno. Ojja tutegeeza ate nga mundese. Nate tasaana bakwata. Bwe kiri. Kati mu bulokole muno tulinamu ebikomwa by'abantu. Nga baakona. Pulira. Nga bote omanyi mu Busiraamu baali bagamba nga takyaggyibwako irimu. Hadithi. Tolina kyawandiikibwa. Oyinza mujjako ne weesigamako. Pulira. Tolaga naye Male. Saabawabuzi. Naye nga teyagamba abasajja abakulisitaayo bafune omukyala asukka mu omu. Awo naye si mufere. Alinga naye omufere. Uganda ekiri ku social media. Bamugeka point. Kandi gwe ssebo kale Berini mufere. Tukkirize. Ate gw'oli muki? Ng'ofera ne bye tulabako tuti. Kwanga nti omusajja afune omukyala asukka mu omu. Yali afunye munne amwegasa wemune yava ne yeenenyeza eggwanga. Yadduka emisini. Pozi yani? Sempa nga bannaaye. Sitaani yanke mabye nayogira bansonyiwe. Nti musajja awundukule sembu. Yamuleka mu lutalo olwo akyaluvuga bwomu. Pulira. Baakaye malaabulako kimu kuzimba ssabu. Naye nga ye kyeka ye sitaani. Ye sitaani atambula. Abantu balina ebigambo. Kati abalala yakyukira Kayanja. Basha oleetera omufere. Oyo anaatamumanyi mu nsi yonna nti kati mufere. Male yagenda mugende ku YouTube. Muve baka mugemubuuza Omwoyo Mutukuvu yabagambye mugende ku intaneti. Kakati olulakola lisajiga za intaneti. Intaneti yesinga obulimba. Eyonfere nnyo. Oba onoonya Saabafere ye Google. Ye Saabafere.
goza byako byonna bituufu nedda se bituufu ba agent bali muli be bagifeedinga bati alugobuuza Mr. Google bama Benihini Mufere ngesooka kuyuwira be basebe bateekamu edda omwaka guno yakola kino 1993 n'akola kino era okusinziira ku survey Mufere eyo Google mpulira kati nze nali badde ngamba bagende babuuze omwoyo wa Katonda nange kyendaba yamanyi buli kintu yamanyi byonna amanyi agafere n'agatali gafere ekyo kituufu okitegere Yesu kyeyagamba olwaki ojjamu akantu ku liiso lya munno nga tonnalaba kujja kugwalira gusiisa gulamba guti naye gwe olabye akamu n'akatini kyokka ggwe eriiso lyonna balimazeewo liweddewo unoomujjamu olya toga mutunga butunzi liiso ate olinga yagala omugamba tufuuke kyekimu sooka oggyeko ekiri ku ggwe mpulira olumala okijjamu oluganda jangu tulabe mukwagala okungi kyagala ozibe maaso akantu ako tukajjemu era tukajjemu naye baama tulemereddwa ffe okwetunuula tuli ku balala abalala tebakolako analysis nnyo naye bagamba gwe weekoleko analysis bayibuli kya examine yourself ekyo kyo kyawandiikibwa mu bayibuli yo tekirimu kiri mu zabalala examine others awaali yourself oteekawo others oli thermometer pulira opima buli kamu ne thermometer etuuka ekiseera neewummula si buli saawa si buli nkwawa ezijja anti mu kyalo bapimisa tebalina microscope si buli nkwawa ejja bagiteekamu thermometer awo omusawo asooka ku examininga gwosaanidde thermometer nakuteekamu kakati naffe bannaaye thermometer y'omulokole emwoyo bagende bamwebuuzeeko genda bagamba ogenda ku intaneti eyinza n'okulimba nekuwa ebifo ebyereere biri ebiri ku intaneti ndowooza z'abantu kituufu oli muntu yatuula n'alikodinga yatuula n'awandiika abalala bayi bayasi balina bayasi zaabwe kituufu balina langozi nzokeranga neyawandiika yali akolagana ne Benihini ne bafunamu obutakkaanya naye akankubeko egguliro nawe okijjemu enjawulo kati zisina kwe defending siwagira male ate siwagira Benihini ate naawe sikuwagira oli mutuufu nnyo wewagire wekka nze kyenkugamba genda obuuze omwoyo mutukuvu bintu bingi wano bibatulimbye bintu bingi wano bibatukwese biyitirivu ge mazima kaka omuntu gwenye ajja kugamba ogamba olaba oyo omusajja ABCD paka ku Z pulira ambe neyanziza taata webale nnyo nze nabibyo biri mbivuddeko togeza nogera nabyomuntu yenna omuntu talina bukakafu kituufu nnyo ekyo okimanyi nze omuntu asobola okukweka embalaze nakukweka okola lisayaga kati nga bano abawala oba mulenzi funye akawala okakozeeko lisaaki ogenze mu mikwano gye ogenze ku kyalo agamba oyo baana abalina empisa ku kyalo kuno tetumuyangako tabbangako tayendangako talimbangako asiba ku kyaki mutukuvu ambalaga gyowoowo yebikkirira asiba nviiri ekisiki yamuvaako kita ofunye ogamba ate kasita abannakyalo bakonyemu sitampu eno malayika tute malayika ewedde emirimu pulira kumba omuntu bagamba maama sikubuziza nze ekikututte mu bantu kiki yetwalidde olumbe olunamutta yesitulidde kibalumbe pulira mwaka ogu gumu yasazeko omusajja obuntu katonda wange yabuterese nti babadde bagole ba myezi ebiri naye tetumanyi kyabatabudde ate omwala yalamusabambi omukazi yalamusenga talina buzibu omutunuulira talina buzibu tayombako na muntu yenna naye tetumanyi nga gwowedde nga kaweddemu kiri kyali munda ng'akikwese akaseera katuuka n'akijjayo katukuwe male omuwuli ekyabaddewo eni talina kyeyaleese wabula yakozesezza akaseera ako
okulaba nti ayoola omudidi gw'ensimbi bannayuganda agutwale beegabanire ne munne mulabayibu neeyamuleese. Ekyamazima kiri nti waliwo obulumi bungi nnyo mu bannayuganda abalowooza nti abagwira be balina solution zaffe wano. Abagwira be basooka okwonooneka, abazungu baayonooneka, balabba ya misana tebalina nsonyi. Omusajja ogamba nti azze okusabira bannansi kyokka ng'okumuleeta weetaaga obuwumbi 3 obwo ne babukuŋŋaanya. Kati ate ayodde omudidi basize agenda gabana na munne era abantu ne batategeera nti gano makula ga nsimbi. Tuli mu kiseera ekya religious merchandising nti okola ssente naye ng'okozesa Katonda, doing business under guise of religion. Katonda ye catchword, Yesu ye catchword, kulogoka ye catchword, byamagero catchword. Naye ng'ekyamazima bw'otuuka muno kinula kyonna Katonda taliimu, okugagawala tekuliimu, ebyamagero tebiriimu. Abantu abatamanyi Benny Hinn kamba nnyonnyole, bw'ogenda ku mutimbagano ojja kumuzuulako nti azze akozesa kye tuyita advance team. Advance team be bajja kuno, abalala banne kati nga mulabbayi munne naye akimanyi, katugenda kupanga abalema, tugenda kupanga abazibe b'amaaso, tugenda kupanga abalina kino na kiri na kiri. Kati abo bajje era be bagenda okuwona. Waliwo n'omwami eyampeereza message nti yeyo omu ku baabadde wazeewo omulema naye olw'okuba teyabadde part of the team eyabadde erina okuba nti esumululwa era egenda kusumululwa baamugobye. Waliwo omukyala eyankubidde agamba Musumba nalabye vidiyo yo ku YouTube ng'ogamba mwabadde ne bamala ng'ogamba nti Benny ntakulabya amagero naye nze nawonye. Nawona ku first day ne mugamba nti that is very very good. Naye nkwagaza ekintu eki bw'ogamba nti wawonye njagala oleete medical evidence nti obadde mulwadde. Then nze kyengenda okukola togenda kuleeta sente naye nze ngenda kugenda eyo gy'ogamba nti walwalira tu investigatinge. Then tukakase ddi lwewagendayo. Then era oddemu okeberebwe nti ate kati ebyogera byaki nze njagala kunnyonnyola. Naye mugamba bw'oba okakasa nti kyamagero teweetaaga kunnyonnyola, nze nsobola okukola investigations. Yesu bwe yawonya abazibe b'amaaso, owulira sebo nkuwulira mukama wange, yabagamba bagende beerage. Bwe yawonya omugenge eyali atuula ku kidiba yamugamba genda weerage eri bakabona, kubanga bakabona be baali batakkiriza. Kati nze bwe manga nze sikkiriza nti ebyamagero weebiri ne nkugamba kyokke kati ombuulidde I want to investigate nga kase ddala waliko omulwadde, waliko omulema, waliko omuzibe w'amaaso, waliko ki, ate n'otandika kuyomba buyombi nakunvuba oba otegeera ddala oba wawona. Mu 2007 Benny Hinn yali wano yastejinga Namboole, omwami yamuvuga mujaasi yawaayo emmotoka ye bamuvuge mujaasi. Omujaasi oyo ye yatwala kana akasawo akatali kewa Kiseka okajjukira. Kakati bambi nga mulwadde naye byaggwa tawonye era teyaddamu kubyetabamu ne lwe yadda. Mu 2007 waliwo omukyala gwe baali babbako emmotoka aba Universal Church okujjukira Francis Addoa bambi yafa. Yalwala mu Kenya. Kati yajja nanga pastor emmotoka waginula naye kati neetaaga n'okuwona. Badde nsaba ngendeyo sigenda konze bw'oba owulira nti osobola okuwona fine gendayo nze sikugaana naye gwomanyi naye kubuulira teriiyo kuwona teriiyo byamagero. Omukyala yagenda yakomawo ng'akuba ndulu n'obusente bwe yalina baabuumola bba yaako. Omuzungu bamuyita Anouk Batad mu Faransa era bw'ogenda ku Google noonoonyamu Anouk Batad yajja wano y'omu ku baali bazze okudocumentinga ebyamagero bya Benny Hinn naye yannoonya kuba akimanyi ndi nze manyi nti bapanga bupanzi gw'olisuubira ensi abalisuubifulu bafuna ebyamagero. Ne mugamba nangamba agenda kubinoonyerezako. Ne mugamba kati oba onoobinoonyerezako kola bwoti linda abo abawadde obujulizi nti bawonya ababadde abalema ababadde abazibe ogende we bali nga bamaze ebintu byabwe obaggyeko contacts zonna bwe baggyeko bujja contacts. Benny Hinn bw'anaaba agenze ne balabbayi badde kati then ojja kujja tugende tubanoonye
to invest tukakase ddala baali balwadde balwala ddi babakeberera okakasa nti balwadde bawonye tubatwale ewabasawo bakebere nti ddala bakoze ekibawonye Anuku Batali yagende Namboole kati bawadde ebyamagero n'emigo bagiwanise bagisudde kati agenda kuba balina we babateeka atandika okubajjako contacts babawunsa bajja ne bamukwata balina emmundu ne bamukasuka ebweru kamera ye ne bagimuggyako ne badiriitinga buli kifaananyi kyonna kye yali akubye ekyabantu abo ne contacts ze yali awandiise bamugamba are you part of us naawe kati kalondoozo oli munnamawulire oba oyagala okukola ssente mu balabbayi gwefulumya story ebagira era mu kiseera ekyo bano bonna bannamawulire banno babasasula bw'oba togenda kufulumya story nga bwe bajagala ogifulumya gwe tobeera part of the team egenda okavaringa emikolo gyabwe talina byamagero byakoze okujjako okufera bannayuganda kakati musumba wabaddeyo ssebo musumba Patience Lwaboogo ate yaliko omusumba wange awo ku CNC awo ku lweggaba awo yaliko omusumba wange awo yaliko omusumba wange awo ssebo yadda naluzira kati ebintu si byakusaaga oyo yabaddeyo sipiika wa palamenti n'abalala bonna ababedde ne maama n'abagereka bajjajja baagera ate Benihini abagenzi wa Benihini era ntunula bwenti n'abantu emiggo gwebyo byonna byolaba obiyita byamagero nze bwendowooza omusajja atambula ne advance team mu advance team mubeeramu abantu basobola okujja mu kitundu ne bapangisaamu ennyumba okumala emyezi ebiri bajja balamu ne bafuuka abalema bajja balamu ne bafuuka bamuzibe sente zijja gwe bagamye nga bali part of the other team bali part of the team kati bw'aba agenda okuwonya balina we batuula era bye bavaayo n'emiggo gwe tokimanyi genda ogogolinge YouTube ojja kulaba obulimba bwa Benihini n'obufere bwe mu America bamu exposinga dda wano ffe tutamumanyi kati bwakwatagana n'omulabbayi munne awo ensi nene mwa Museveni amulabye ne mukyala we kambuze ne muwala waabwe Lwaboogo Museveni anoonya kalulu kyekyamututteyo ye yagamba oli bw'aba n'abantu 100 nga basobola okumpa akalulu oba babbi oba baki abo mbaagala kati oba n'omufere ng'asobola okukaŋŋaanyiza abantu 40 n'oyogera nabo obamatiza oba okikubye oba okoze otya tikati abo mitwalo mu byamale tebyetaaga kuddamu akusindise ku Google ono maleta saaga genda ku Google byobonoonya bwingi typinga mu Benihini ojja kulaba amazima ageeyolekedde okwo ati tufuuse bansi ow'ensajja abuuza Google naffe tubuuze Google kyekibuuzo ffe tugera mwoyo mutukuvu nti nsi okunyambeku wano okimanyi abantu basobola n'omuntu bonna omuntu kunagamba wa okola byabwere oyo talina buzibu oyo ye wange okitegedde ebya Miriya batandika okuwalana Moses kama nagamba oyo ye wange nemunakola muti gwe baga yagenza okwana omukuusi nga simulaba nabadde mumulaba sinza yamugaana kati shatapu musirike bali bataze oyo Moses nabbi wa bulimba byamage byakola bya kiyaye uyo yagenza okwana mukuusi babamuga tegeeza oyo aba muyaye nnyo anagamba gwe muyita omuyaye oyo kwenfiira ntulaawo ne tukuba emboozi n'omuyaye oyo gwe muyita kakati mwemba yayogera nammwe balina nga mwebase olusi nenzija mu birooto sekendize kwolese bate mubitegeera ate alina obavuunulira niko obuuza ayo mino genda wa Moses yennyini omuyaye wange kati bwe tunakwata amaaso ag'omubiri ekizibu kye tulina mu ggwanga Uganda bangiyite ignorance oba kikisimanyi nti obwesigwa n'amagezi n'endowooza byaffe tubiwadde abantu ne batutegeerera gundi kasa ayogera ekintu kiba kiwedde oyo mumanyi oyo mukenkufu byonna byayogera bituufu kati obulokozi bwonna obutambuliza ku gundi n'obujja ku Kristo n'obutambuliza ku gundi gundi okayogedde bituufu bituufu byereere
Nkitegeera. Kati nza mabaka nalako Benini yenenyako mukatambi. Yedi yalikolingana yenenya. Wala musonyiwe abadde abulira nnyo prosperity nga ava ku mulamwa naye ategedde no yali abuyagala bannaye nze nadde eri Katonda kati olunaku soma Bayibuli yange 3 times naaba abantu musomeki Bible tetugambye nti waliwo n'abejebbesa nasobola okwefuula naakugamba naye nga bagamba akimanyi tebagenda zisoma kati ngatabanira bwere omusajja mutuufu okumanya mutuufu yatugaa tusomere Bible abagamba nti mukole muti ngakimanya temujja bikola nabwa bikola yabalema mukama we yabalemeza dda muli balema temugenda kikola kirayogera bwogezi kwesiiga biziga katigo ninga temugenda kola ti kubikola bikola so Bebiga amaso basomba n'abasomba male tumite retired pastor simani ndozo yabyuma ye kati analyst abantu kabagaya ne bam interview ife aba channel YouTube bonna yaniriza bono bo inako follow yajabuzi gwegeno muboze ebya chache simanyo bacha chashi awo kyekibuuzo simanyi nayenga yali awo spiritual analyst yewe ali kubira mu bitoki oyina gwebuuzako ndi wano oyina ekyamagiro kyewalabe nga tokitegeera male olina omutima gw'otategeera bulungi male mwoyo mutukuvu ali awo atudde genda omwebuuzeeko tobonaabona kati tetume bayogera bituufu oba si bituufu asobola okubanga ebimu bayogera bituufu ebimu nga siki nga si bituufu nze ebimu byenzikanya waliwo byenzikanya naye ye waliwo byayogera nga mu bituufu nange bimanyi bituufu soka zimuwakanya 10 waliwo byayogera nga bituufu waliwo byayogera enseka kino Danieli gamba abalina leero yanti gwe mwesigamyeko okubawa hadisi kibakolireko abayingiza turakita mukitegeere namwe mujja kukakasa naye maaso gatugatunuliriza Kristo kyekikulu ebyamagero byakoleddwa oba bituufu si bituufu tebina biyinza kukuyambira kugenda mu ggulu era kyewekiri lubimbirwe lulime lima buli omu alima mala ayinza okuba ali ku lulimbirwe waliwo yamuwa katala yerimira kale gwe tomanyi ng'oli awo nze bwemba nga ndima olulimi lwange nojja nonyuminkiriza oba nzizaamu amaanyi nze nga nyinyuka nga nkolekawo aye nze nzinyumirise gwe omunafu wali obera tonyumya nga oyo gwokola nze rakasita nzigusa olwange nga bwoluganda ng'ogikola bwoti kangende nywe kacaayi ondesotya wamanyi takeera gobedde oli wano kebbi aweerabidde ogenda oganga obudde bugenze nga kyobadde olina okukola olunaku olutokoze ati bantu bangi mugerasanga emirimu gyawe maaso ga Katonda nga temwagikola muli kuoli oba oli Katonda yamwitako olokota banne kwekuyitibwako mumuleke wakukolokota waliwo n'abatematema kati gwe lwaki weeyunga kuyitibwa kwoli okitegera naye nga bye bigenda mu maaso ku mikutu era oscrollinga wodi amale asamalayize crusade y'ennaku 3 yeta kirina mu buzibu agitadde wano agirina mu akuuta wonna waalaga wakola mu bwati saazo n'omukubira essimu ga musumba ebyamagero ebyabwatusowa birabye ega muli mulwadde waliwo abaddewo ekyamagero wadde neki katemba omwerere era naye male katemba omwerere yabadde wali gwali omulabye gweyita ebyamagero gwe ndagaako yawonye ng'omumanyi naye waliwo gwomanya yawonye nagwemanyi ndeka oba mweba hopeless temulina ssuubi mwaggwayo ndi hopefull mulemesa bannamu
Anaye. Oyo kantu kamalesi kange. Katonda kuwangaza kanolaba ebinene n'ebikulu. Olaba nange. Mayiga nze nseka busesi waliwo ebimu byempula n'enseka. Mmanya nti kati waliyo bambi batoto mu Kristo bagenda otomeza abo. Kati bali eyo. Bagenda otomeza abo left right center. Naye byonna tubyogera. Byonna byogeddwa naye Bayibuli egamba nti buli muntu omulimu gwe guligezesebwa na muliro. Omuliro nti ogumanyi n'ekiba kyuma kigusanuula gwe togunyumiza ekyo ate gwe guno gwofumbisa emmere gujayita mu bulimu bwe buti mu seconds nga tewali vuba kiki temulimu wadde kawagi nti kuku bigundi byenkoze nze mulimu oguzema gonna guzitowa guti twalabirira bamulekwa twabulira enjiri bakola ku luseedi bulina bwabulimba twamukolokota netumwanika teka ku ttale buli kyano twagigendako nga tumutegeeza kirungi ekyo muliro kujja apa mama nga gujja nga sanja anti petulooli esanya lisigalawo ko wamma esanja olaba nawe kayidde bulungi kwata kabiriiti kusola mu ttanka y'amafuta kikutumbuka lubu yebadda kyogamba gyamu gigatulika butulisi emirimu gyamu gigatulika butulisi kola mirimu gyo bayirabe nali nga nakatandika obuweereza gambi nyumirwa nabyo yagala ebyo nali muto mpawulo kyagamba nali omuto yogera ng'omubeera akola ng'omuto naye kakati nkuze pulira nkuze sikyalina budde obwo muganda wange guba omanyi mbu ngenda funa obudde obwo ntandika okolokota omuntu era kati singa wakedde oyo gundi oyo era oda kasaazi otula vidiyo zange zenkola sirina budde obwo olumba muntu omanyi bwonoonya Katonda okula kituufu akwongerako maturity n'okula omwana omuto ow'emyaka 2 wafuka musepiki tewaba buzibu tekiba na buzibu okitegedde oba omwaka ogumu w'omukulu omuzadde gw'oyinza obaako ekizibu era twatuuka mu myaka 6 n'agifukamu ezo zibamba okwo kyo kituufu myaka 2 wagifukamu esimu y'obutabika eba evuga mukube mangu nga bukyali mwangu genda olete wali emiguwa oba obutabika wakuba nga bakutwalayo wali omuto oza okuba mpaka ku kkubo bwereere ng'ate waliwo otambulira mu suuti y'Adamu wali buzibu n'otuula n'akagere n'okasuke n'onyeenya olutwe wo mpulira omwana gwe vaawa dani tugende wali saawa zino ekinu kyokka okifuluma mu geeti abakumanyi kasaba kulaba mu kinu oluganda sisi kyandibanga munayizi naye nga uyambadde enkoma wano mu maviivi butambaawo sikirabanga egusoose baba okulaba buli kyeddako ojjidde mu kashooti ate kana akatini luli twamulaba mu kino ne tugamba kirabika agenda ku beach out naye kajjidde mu kano banemukubira abooluganda nga bukyali tuyingire mu kwenenya mu kwegayirira oogala kirabika zaasaze zanobye eriyo swi bazikalakase naye nga wali watambula olina bweze nga teri akunyiga mumugyemu engoye ne bugu mulingi nga ozaagalo zama nga abugu mulingi mumugyemu kati saawa zino mumugyemu ani gwe mugyamu engoye sebo nze ntegeera emunsi kyamu ngoye zange kakati eyo levo y'ebyo zinagivaamu nina omulimu gwange nekatala lyange mukama lyaŋŋambye emabega ng'osobola okujja ku kyoyagala kyoyogera kati wano waliwo akutegeerera yogera kino niwe olaba ekitambula ngaoyagala kyogera gamba nedda puliizi
nyamba excuse me you are not your own story gwe nakugula nakununula oli wange nogamba mukama wange kabigende kakati gwe abadde asuubira nti ngenda kujja mwabirayo ebyamagero omusajja akoze ebyamagero omusajja mutuufu mwalaba ebyamagero ebyekiyaye babipanze ebyo bikyamu gwegenda kukola analysis yo sibula abantu mbere bulungi kale badde bulayi bulungi era muliza mulungi omukutu ogwa Daily Still Hope twawala kuwa kigambo kinakuyamba okukola analysis ku bantu twabikolwa kati twagala kukola spirit analysis azizi kati tukole ku sitaani mulaba ku sitaani ogwo gubinywa yaye bufere wajja kutta kubba na kuzikiriza togenda gye guli masabo togenda mulina byegukozesa abo balinga basumba tobesiga asogera muchachi mbuzimayo kuba kuguza munyu simanyi sukali onava Yerusalemi enyempewo ya Yerusalemi togula analysis ejja kuyamba naye olaba pasito oyo paso yalwali buli kakola nenvaayo olaba kyeyakoze jjo kiwezi nze nsomako di Bible kyokama Bible eyo ejjuddemu oyo pasita ndowooza oba yakutama ate kati mu bulokole tolina mulabe kyo kituufu webanga nina omusumba ng'akola byesaagala ate nendagira ddala nti mulabe wange ate nange mba naggwa nina byakola byesaagala ye nga ye n'ekiba kyetagisa musabira nja musabira kuba ye mwagala yatondebwa mu kifaananyi kya mwana wa Katonda ne waliwo oguyaaye ogwali ku bbulo ogwajeema gwamubase mu butali bugenderevu kati byonna yakola akolera gwo sibyagala naye bulaza mwagala kyo kituufu singa tubadde ne mindset okitegeera twalibadde tumalako twandibadde nawala tujja kuba tumalako naye kati bwe tunakola analysis ndaye male yagambye atya nti tuwasa abakazi abasukka mu omu ndate ku lusedi ya Benihini ndate yakefere badde ani mutuufu male oba Benihini kuddaala ani muteefe male oba Benihini tolina bayibuli pastor wange ani mutuufu Yesu ani mufere sitaani full stop soma bayibuli yo wali ku line bwe bagenda kubeera yekka musululu moja you alone mama ojja kubanga tebikyakola tebagenda kubuuza akati mu nsi yo alimu abannabbi b'obulimba bameka kale kwega mu nsi yange bawerawerako baali bameka balinga 10 wabakolokota nze nkugambye weebale bavuma nza nti kati kinalina wakola omulimu mulungi mwana wange yingira beena wali bagenda kukubuuza bibala ebyomwoyo deni n'emirimu gyo omuntu waafa byonna byeyakola bikolaki bimugoberera naye kakati gweotaakola byolina kukola byebagenda okubuuza bali mu maaso gweotanonye mwoyo mutukuvu akuwa ebibala bye ng'odde ku internet analysis ng'obibuze Mr. Google simanyi olinde crusade z'abantu zebanaleeta bateekewo weekolemu omulimu gamba ekiro ky'olwaleero mwoyo mutukuvu tulina overnight tulina ekiro ky'okubotola ekyo kikubawo enkero mugambe leero ulusedi ya byamagero ze ne family yange gwe pulisha mchalawo ye host kuchaziza abana congregation pulira musa bado saga mukabali ro njagale byamagero mu family yange ubwe mtu kujja kubeerawo crusade yakuwa ndikubwako mu ggulu nekyasinze mu nsi yonna ate awali ababiri abasatu egasa mukuŋŋaana mu abeerawo si mitwalo ali gwe mu nyumba ye muli bameka basukka n'abasatu abo bola kakati mwagala ki byawandikibwa ki byosoma tumanyi osoma nvanjiri nayinza nti mbayavanjiri na bayibuli wagibwako bayadda ku vanjiri bayibuli ogamba awali ababiri oba abasatu kimala
tuwetaaga tibali ku bitalo kyonna leka abakola competition za crusade bakole leka abakola analysis za crusade bakole ki bazikole ebyamagero nga bibwatuka eyo naye mukama mugambe nze kati ebyeyo mbirabye kati njagala bibwatuka mu bitubikire wange ngabantu bakola analysis crusade z'abandi za kifere ngambe nze mukama mbiwulidde bazabadde za kifere ate nze njagala biririyo bitegekere wange ba mu bintu bitabeegera okunonyera obudde yesonyiwe kale tubagala nnyo katumbulemu katono tukomawo bere bulungi